abadde Kampala twagala tuzimba obufumbo bw'abano naye nga n'obwaffe busigadde buli safe nsaba okkirize mu kaseera kano olw'okuba okusanyuka tukwagala ate nga ne muwala wange njagala ayingira emisana taata oteesa otya nyina mutabani wange akulembera abampi mu maka muno mutabani wange akulembera abampi b'omu maka muno ajje abambulizeko eddakiika eki yasembayo bompi ekyamazima bakulaba akadde konna olw'ensonga eyo nkusaba mu kaseera kano gwe kennyini ontegeeze emibala mingi mu Uganda mu ggwanga Buganda buli kika kyawe bulimbo ng'omubala gwe mubala kigwowulira gwe wenyumirizaamu noga nti ogwo bwe nguwulira ebyange emambimaliriza taata omulungi omwagalwa esebo olaba tuli bazzukulu ba Nsamba bambi kampulire ku mukulu ono ng'alina byatugamba tubiwulire bazzukulu ba Nsamba bwe tuba tuguba ogwo gwaffe gukanga lwaki nga tugamba nti bwe kali kutanda naye mukulu munno gwe nakulaze omulongo kaggwa bwe yabadde ajja yagambye munnange Bowaazi nti omubala gwaffe togenda kuolwa gye tulaga n'abakwasa bannaffe omubala gwa Ndugwa gugamba ki n'agamba bw'otuuka eri nsonga ku Bowaazi nengeza mugeza bw'otuwa akawala kaluufu ng'ebya Bowaazi biwedde bwabirya bwawoza serukululengejja simanyi lunangwira bwebawa kaluufi ng'ebya Bowaazi biwedde nga biwedde bw'obanga bw'osabye bw'oyagala kibeere bwe twabadde wansi w'akasolya akaffe akabazukulu b'akatongole mugatta emulema nabuuzizza abakulu bazzukulu b'akatongole ne mbabuuza nti waliwo ekirobera abaana bano tubaanirize era tubasanyukireko abakulu ne baŋŋamba teri kyaggaali ŋŋamba ekiziyiza n'olw'ensonga eyo kandeete muwala wange ne bannyinaze bajje bakonkubire ku ndaasangika njagala tukuba engalo ez'amaanyi n'akalulu omulenzi alaze keya nze mbuuza taata timulu gye muli mukulu ogamba ki nze simanyira kumanya oba gyetuli mwe gyetuli kale kano mukulu mpulira bibyo okujja kugamba omwana omulenzi akomewo eno kuba naye tamanyi nti mugjeyo wano nendowooza that's the power of love. Boaz, you come back. Boaz, please come back. Boaz. Kweta simanyi nti lisalikako naye mwattu balisalako olisalako awulira kale mu kaseera kano nsaba okkirize ye taata nga tugenda mu maaso
embeera nga bwetambula munyongerere muwala wange akayimba akamuleeta wayina okutuula. Bw'olaba ebintu tebikunyumira nga bataddemu akayimba akawaana ababiri yimbira akulinaanye eyalinaanye mukannayiba gw'olaba taata emukulu ayingira wansi w'akatebe akabikke tunamunyumiza ekiri kale wamma kwata mukato njagala kumanya Team Ruth gye muli kakati Ruth kyuko tulekeero waliwo bano kakati Ruth njagala okyuke otunuleko mu beekika bazzukulu ba Katongole mugatte mulema owulire essanyu lye baleese kakati njagala okyuke mu batakansi abaakukuza ne bakwagala nnyo nabo bawoobere bakikwano naffe babowaze mutuswaza bambi kakati njagala ne bali abali ku sayidi y'okukkuba wali kuwankakyawo nawo bawuubire ba musaayi muto ate ne mikwano gyaffe bakutwagala kakati mbu waliwo ne bali abagenyi abazze kandabo nabo naabawuubira bawazi amatu kuba akalulu ka luusi okkiriza abange ekikyuka nabo bawuubireko baweevingire obulamu alidde kakati njagala musabe mu kaseera kano buli muntu waali ng'olina wootuula kakkana kyekyo kidala njagalamu muntu ayimiridde nga ye Ruth ate owa kamera abasigadde njagala kaluulu n'engalo ez'amaanyi mpulire nze mbuuza waliwo aluleeta wano covid waali ono agambye ye mwekubagiza ffe twaleeta covid mu Uganda ono agambye tusanyuke agambye atya mbabadde akuba akalulu ng'ate alina erinnya eddwadde erigendamu empewo kati addemu akuba ogwokubiri lissuuke kasikoyina mu masiki kkiriza mu kaseera kano nsanyusa okulaba weebale kujja kati njagala ove kuba kamera gwokyuka otunula eri ekyengulu n'abavubuka bakunooyala nnyo nammwe katono mwali mulekawo bwaki bowazi kongs baaba obaliddeko enna katugeze wano wetuli nemmala nkuwayo kyansi emu omanye ebintu ebiruma abantu bingi twalinze abagenyi enkuba n'etonnya bwetonnya oli n'asanyuka n'aga nti singa ezibya Katonda n'asaasira ku ssaawa nga 6 awo n'ekya ne tugamba abagenyi bagamba kutuuka 7 10 babadde tebannaba batuuse ku 7 ne baga nti kasita balaga 7 tebakoze eki tebazze tugenza okulaba nga bako bakola ki singa n'omusana tegwakira ddala ne bibeera bisooto n'ebisooto ne bikola ki ne bigenda Katonda n'abituwonya kati oyina essanyu mmanyi abagenyi baffe bwe tulinze obwedda bakoze eki abantu balinda abako ne babula njagala onkakasi nga nkuwadde chance essaawa eno ne nkugamba nti oyogereyo akagambo kamu nga tonnimba oyinza kwogera kigambo ki Taata nyinza kwogera kigambo kimu nti ki tebyansala ekyamazima omwana tebikoze eki ogwo kirumafa akuba engalo kola ki awulira nti bikusaze bwokola ki bona akayimba wulira akula atya kakati Ruth njagala kumanya ekyamazima bingi byetusaba Katonda naye gwe nga ŋŋambye nti oweereza ekigambo kimu eri Katonda oyinza mugamba ki
Ntinoki. Kakati okwanjula kuwedde. Aliwo alina okugenda nga yatenderezaga nti mu butuufu byonna bibeewo naye ava wano agende ng'anyumya ki? Ntinoki ekyamazima wange kikoze ki? Katono kiwedde. Kakati njagala kukubuuza mwana wange akasembayo. Kati ava wano agende nga abantu basanga abagamba atya? Bambi yamusiima mwana w'abandi. Olaga mu myaka gy'onyumirwe. Mu myaka gy'onyumirwe. Bakugamba wulira mwana gw'omulenzi. Omulenzi wulira message. Mulenzi mutambuze mpulira bibyo owansi naffe njagala tukange mukko uno atukanze ye Ruth byonna bye bimu okumyansa n'okutulya mu bigambo by'omukwano omuyita nkumanya galimu omukwano omuyita nga ku tuntuntu leno getime Bowazi sembera wano Ruth tukiyozayoza okufuna omwana omulenzi kalala wadde naawe wali mulungi nnyo mbeera wabere okufuna musajja nga mulungi nnyo ekyamazima ekyo mukikubireko mu ngalo y'omulenzi mulungi wewamuwala waffe mulungi naye n'omulenzi mulungi singa omulenzi wakuna tinatandika okweyogeza gamba gwe Bowazi neyeyogeza nti Lusiya twasomanga naye n'abanga ayagala okumutwala kiki kyoyinza okwogera kirimu amanyi g'okusimatuka omukwano